Makko Essuula 14. Mu kiseera ekyo wali wakyalulayo ennaku bbiri, embaga ejjuukirirwako okuyitako n'embaga erirwako emigaati ekyazimbulukusiddwa zituuke. Bakabona abakulu n'abannyonnyozi b'amateeka baali mu kukola lukwe lwa kukwata Yesu bamutte, naye ne bagamba nti, tuleme kumukwata mu biseera bya nnaku nkulu, si kulwa ng'abantu beegugunga. Awo Yesu bwe yali e Betaniya mu nnyumba ya Simooni omugenge ng'atudde alya. Mu kiseera ekyo omukazi n'ajja ng'alina eccupa erimu omuzigo omulungi oguyitibwa naludo oguwunya akawoowo era ogw'omuwendo ennyo. N'asaanukulayo eccupa eyo, omuzigo n'agufuka ku mutwe gwa Yesu. Naye abamu ku baaliwo ne basunguwala ne bagambagana nti, lwaki omuzigo ogwo gwonooneddwa bwe gutyo? Gubadde guyinza okutundibwa ne guvaamu ensimbi ezisoba mu denaali 300 ne zigabirwa abaavu. Bwe batyo omukazi ne bamunenya. Kyokka Yesu n'agamba nti, omukazi mumuleke, lwaki mumutawaanya? Ekikolwa kyankoledde kirungi. Abaavu baakuba nammwe bulijjo, era buli lwe mwagala muyinza okubayamba. Naye nze sijja kuba nammwe bulijjo. Omukazi ono akoze ky'ayinza. Omubiri gwange agusiiza omuzigo ogw'akawoowo nga sinnafa, n'aguteekerateekera okuziikibwa. Era mazima mbagamba nti, wonna mu nsi amawulire amalungi gye galitegeezebwa abantu. Na kino omukazi ono ky'akoze kiryogerwako okumujjukira. Awo Yuda Isikaliyooti, omu ku bayigirizwa 12, n'agenda eri bakabona abakulu ng'ayagala okulya mu Yesu olukwe, amuweeyo gye bali. Bakabona bwe baawulira ky'ayagala okubakolera ne basanyuka era ne basuubiza okumuwa ensimbi. Okuva olwo Yuda n'anoonya akaseera ak'okuwaayo Yesu. Ku lunaku olusooka olw'embaga erirwako emigaati ekitazimbulukusiddwa, oluttirwako endiga entoototo ey'embaga ejjuukirirwako okuyitako, abayigirizwa ba Yesu ne bamubuuza nti, oyagala tugende tukutegekerewa gy'onoolira embaga ejjuukirirwako okuyitako? Awo Yesu n'atuma babiri ku bo n'abagamba nti, mulage mu kibuga, munasisinkana omuntu eyettisse ensuwa y'amazzi, mumugoberere. Era mugambe nannyini ennyumba omuntu oyo mw'anaayingira nti, omuyigiriza agambye nti ekisenge kyange kiruwa, nze n'abayigirizwa bange mwe tunaaliira embaga ejjuukirirwako okuyitako. Ye anaabalaga ekisenge ekinene ekiri waggulu ekiwedde okwaliirwa, mututegekere omwo. Awo abayigirizwa ne basitula ne balaga mu kibuga, era ne basanga nga byonna biringa Yesu bye yabagamba, ne bategeka embaga ejjuukirirwako okuyitako. Obudde bwe bwawungeera, Yesu n'ajja n'abayigirizwa be 12. Awo bwe baali batudde nga balya, Yesu n'agamba nti, mazima mbagamba nti, omu ku mmwe alya nange kaakati anandyamu olukwe. Abayigirizwa be ne banakuwala, era kinnoomu ne babuuza Yesu nti, omuntu oyo yenze? Yesu n'abaddamu nti, ye, omu ku mmwe 12 akoza nange mu kibya. Ddala omwana w'omuntu agenda kuttibwa ng'ebyawandiikibwa bwe bimwogerako. Naye omuntu oyo anaalyamu omwana w'omuntu olukwe nga zimusanze, kyandimubeeredde kirungi obutazaalibwa. Awo Yesu n'abayigirizwa be bwe baali balya, Yesu n'atoola omugaati ne yeebaza Katonda, n'agumenyaamenyamu n'abawa, n'abagamba nti, mutoole mulye, kino gwe mubiri gwange. Ate n'akwata ekikopo, era bwe yamala okwebaza Katonda n'abawa bonna ne banywa, n'abagamba nti, kino gwe musaayi gwange ogunaayiibwa ku lw'abangi, era okukakasa endagaano empya ekoleddwa Katonda. Mazima mbagamba nti, siryongera kunywa mwenge gwa mizabbibu okutuusa lwe ndigunywa nga mujja mu bwakabaka bwa Katonda. Awo bwe baamala okuyimba oluyimba olw'okutendereza Katonda, ne bafuluma ne balaga ku lusozi olw'emiti emizayiti. Awo Yesu n'agamba abayigirizwa be nti, mwenna munadduka ne munjabulira, kubanga kyawandiikibwa nti, nditta omusumba endiga ne zisaasaana. Naye bwe ndimala okuzuukira, ndibakulemberamu okugenda e Ggaliraaya. Awo Peetero n'amugamba nti, abalala bonna ne bwe banadduka ne bakwabulira, nze siikwabulire. Yesu n'amuddamu nti, mazima nkugamba nti enkoko eneeba tennakookolema mirundi 2,
ono nneegaana emirundi 3 mu kiro kino kyennyini. Kyokka Peetero n'addamu n'akakasiza ddala nti, ne bwemba nga nteekwa okuttibwa naawe siikwegaane. N'abayigirizwa abalala bonna ne boogera bwe batyo. Awo Yesu n'abayigirizwa be ne batuuka mu kifo ekiyitibwa Getesemaane. Yesu n'agamba abayigirizwa be nti, mutuule wano nga nze nneegayirira Katonda. N'atwalako Peetero ne Yakobo ne Yowanne, n'atandika okutya ennyo n'okweyaliikirira. N'abagamba nti, omwoyo gwange gujjudde ennaku eyinza n'okunzita. Musigale wano mukuume. Bwe yeeyongerayo katono mu maaso, n'afukamira ne yeegayirira Katonda nti, singa kiyinzika essaawa ey'okubonaabona ereme kuntuukako. Era n'agamba nti, Kitange oyinza byonna, nzigyako ekikopo kino eky'okubonaabona, naye gwe ky'oyagala kye kiba kikolebwa, so si nze kye njagala. Awo n'ajja n'asanga Peetero ne Yakobo ne Yowanne nga beebase. N'agamba Peetero nti, Simooni, weebase? Tosobodde kutunula wadde okumala essaawa emu bw'eti? Mutunule era mwegayirire Katonda muleme kukemebwa, kubanga omwoyo mumalirivu naye omubiri munafu. Era n'agenda ne yeegayirira Katonda mu ngeri y'emu nga bwe yeegayiridde mu kusooka. Awo n'ajja nate n'abasanga era nga beebase, kubanga amaaso gaabwe gaali gajjudde otulo, ne babulwa kye banaamuddamu. Bwe yajja omulundi ogwokusatu n'abagamba nti, mukyebase, mukyawummudde, mulekeraawo, essaawa etuuse. Omwana w'omuntu agenda okuweebwayo mu buyinza bw'aboonoonyi. Musituke tugende. Laba, omuntu andiddemu olukwe ali kumpi okutuuka. Yesu yali akyayogera, amangu ago Yuda, omu ku bayigirizwa be 12, n'ajja n'ekibiina ky'abantu abalina ebitala n'emiggo, nga batumiddwa bakabona abakulu n'abannyonnyozi b'amateeka n'abantu abakulu mu ggwanga. Olwo yali amu Yesu olwo yali amaze okuwa ekibiina ky'abantu akabonero ng'agamba nti, omuntu gwe nnaalamusa nga munywegera ye wuuyo, mumukwate era mumutwale nga mumunywezezza. Awo Yuda bwe yajja, amangu ago n'agenda awali Yesu n'agamba nti, muyigiriza, era n'amunywegera. Awo ne bavumbagira Yesu ne bamukwata ne bamunyweza. Naye omu ku baali bayimiridde awo n'aggyayo ekitala n'atema omuddu wa Ssaabakabona n'amukutulako okutu. Awo Yesu n'ababuuza nti, muzze okunkwata nga mulina ebitala n'emiggo ng'abajjiridde omunyazi? Buli lunaku nabeeranga nammwe mu ssinzizo nga njigiriza ne mutankwata, naye kino kikoleddwa ebyawandiikibwa biryoke bituukirizibwe. Awo abayigirizwa be bonna ne bamwabulira ne badduka. Waaliwo omuvubuka eyali tayambadde kirala kyonna okuggyako olugoye lwe yali yeebikkiridde. Abantu ne bamukwata ng'agoberera Yesu. Kyokka omuvubuka oyo n'abeesumattulako n'adduka bwereere, ne basigaza lugoye. Awo Yesu ne bamutwala ewa Ssaabakabona. Bakabona abakulu bonna n'abantu abakulu mu ggwanga n'abannyonnyozi b'amateeka ne bakuŋŋaana ne batuula mu lukiiko. Peetero yagoberera Yesu ng'amwesuddeko ebbanga n'ayingirira ddala mu luggya lwa Ssaabakabona n'atuula n'abakuumi n'ayota omuliro. Olwo bakabona abakulu n'ab'olukiiko abalala bonna ne banoonya obujulizi kwe banaasinzira okutta Yesu, kyokka ne batabuzuula. Waaliwo bangi abaawa obujulizi obw'obulimba nga bamulumiriza, obujulizi bwabwe ne butakwatagana. Era abamu ne basituka ne bawa obujulizi obw'obulimba nga bamulumiriza nti, twamuwulira ng'agamba nti, ndimenyawo essinzizo lino eryazimbibwa abantu, ate mu nnaku 3 ndizimbawo eddala nga terizimbiddwa bantu. Naye obujulizi bwa bano nabwo ne butakwatagana. Awo Ssaabakabona n'ayimirira bonna we bamulabira n'abuuza Yesu nti, tolina kyakuddamu? Kiki ky'ogamba ku bino bye bakulumiriza? Kyokka Yesu n'asirika n'ataddamu. Ssaabakabona n'ayongera okumubuuza nti, gwe Kristo, omwana wa Katonda atenderezebwa? Awo Yesu n'addamu nti, yenze, era muliraba omwana w'omuntu ng'atudde ku ludda olwa ddyo olwa Katonda nannyini buyinza era ng'ajjira mu biro eby'eggulu. Awo Ssaabakabona n'ayuza ebyambalo bye era n'agamba nti, ate tukyetaagira ki abajulirwa abalala? Muwulidde ebigambo ebibi by'ayogedde. Mmwe mulowooza mutya?
Awo bonna ne basalira Yesu omusango nti asaanidde okuttibwa. Abamu ne batandika okumuwandira amalusu ne bamubikka ku maaso era ne bamukuba ebikonde nga bagamba nti, tulaga akukubye. Awo abakuumi ne bamutwala nga bamukuba empi. Awo Peetero bwe yali wansi mu luggya, omu ku bawala abaweerezi wa Ssaabakabona n'ajja. Bwe yalaba Peetero ng'ayota omuliro, n'amwetegereza, n'agamba nti, naawe wali n'Omunnazaaleeti oyo Yesu. Kyokka Peetero ne yeegaana nti, ky'ogamba sikimanyi era sikitegeera. Awo Peetero n'ava mu luggya n'alaga mu lukuubo olufuluma ebweru. Awo enkoko n'ekookolima. Awo omuwala oli n'addamu okulaba Peetero, n'agamba abaali bayimiridde awo nti, omusajja ono y'omu ku bagoberezi ba Yesu. Kyokka Peetero ne yeeyongera okwegaana. Era nga wayiseewo akaseera katono, abaali bayimiridde awo ne bamugamba nate nti, ddala oli omu ku bagoberezi ba Yesu, kubanga naawe oli mu Ggaliraaya. Kyokka Peetero n'atandika okwekolimira era n'okulayira nti, nze simanyi muntu oyo gwe mwogerako. Amangu ago enkoko n'ekookolima omulundi ogwokubiri. Awo Peetero n'ajjukira ebyo Yesu bye yali amugambye nti, enkoko eneeba tennakookolima mirundi ebiri, ononneegaana emirundi 3. Awo Peetero n'atulika n'akaaba amaziga.